Bannayuganda omukama mulungi obudde bwonna Katonda alibaweera abakola obulungi tufube Yerusalemu ekibuga ekikulu eggulu empeera y'ewaffe Banyabo ne basebo balamusizza yinza okwogera empolampola sinafuna maanyi nga bwekyalibadde kaseera kano kalinga akanene nga muvudde wano ko kanene oba oli awo kusaidi yammwe naye kakyali katono nnyo kusaidi yange enda nsaba mukama amenye yandoza akikoze olaba nsobodde okuyimirira wano endibaza basebo ne bannyabo mwenna mwebali nnyo mwebalire ddala nga saawuddeemu obaani amaliriza okubeebaza sira ku mmeeza eno entukuvu sebo faana nkweyanziza nnyo sebo ne maama oyo awamu n'omukulu atwawukanyeeko n'agenda basebo mbeebazizza nnyo mwebali nnyo mwebalire bannange mbeebaza mu nnaku ziri enzirugavu ze twalimu buli omu z'amanyi obulungi ezaamalira ddala ewiiki nnamba ze sisobola kuddamu kuba buli omu amanyi kyali ku nnaku ezo naye nga mwekyo mbeebaza okuyimirira awamu nange okumuyimirira awamu n'abaana bano kati bamulekwa kyetwali tetusuubira biseera ebyo kiyinza okuba n'abaana bamulekwa mu kiseera ekyo tekyali kyangu kusaidi yange okukkiriza naye kati ntandise okukikkiriza olaba mukomyewo wano ne mukuŋŋaana nga mu nsonga eyo ye baleese ddala nga taata ono taliiwo ngenze nzikiriza embeera ddala bwetyo bwejja okutambula eboozi si ddungi nnyo litugendera awo maama minisita nkwebaza nnyo olw'omugenyi gonkeerezza wano ku makya ga leero maama Kadaaga maama oyo simwebaza leero lwokka azze abeerawo nnyo naffe n'okuviira ddala nga taata mulamu eyo yonna yonna mu covid ffe wano mu covid abantu bakaabanga ngakola kiffe twali bagagga mu mmere mu kawunga munva mu buli kimu naye ng'era ngezaako okubaako bannange abatayisibwa bulungi maama obubaka obuntuusize nkwebaza nebaza RDC maama Namyalo mwami William Katumba bannange mwenna buli kwenda baano mukwano gwange bwe naamenya kiyinza okunkolamu obubi mwami Jusi nakulengedde wali kutukaano saa 6 sinako emmanga wano mukulu wange Hajati bwe tuzaala abaana mu maka muno yimirirako owulire ku bantu maama oyo abamu temumumanyi naye ye maama azaala omwana Miss Kikundu abasinga bwe mumanyi obulungi mu kibuga omwo bwe tuzaala abaana muno maama nkwebaza okumbeererawo ng'era abaana bwe bakwebazizza ate era nga nkutuma okunneebaliza abaana
tasobodde kubeerawo naye waliwo abaliwo abatudde awo naye abalenzi abakulu ababiri abo zira ddala sinnamanya bwannamwandu ng'abalala bwe bakola kyekyo kituufu lumwa olw'okuba nti mukama wange taliiwo naye ebirala bibadde bitambudde bulungi ku lw'abaana abo bannange mubankubireko mu ngalo nate kirabuye maama wange omulungi tunulako eno maama kire maama gwasinga bwentunuddeko gy'oli mpulidde essanyu ate nga sinnasekako obwenkya maama nkwebaza ne bamaama bonna b'otambudde nabo mwebale kumuzaalira mwami wange mwebale okumulera mwebale okumugunjula mwebale okumuyigiriza okwagala mwebale okumuwa obuvunaanyizibwa paka mukama wamutwalidde kwebaza maama webale nnyo webalire ddala ne bonna bawayise nabo era nkutumanga kusaba oŋŋambire maama kaliisizo atasobodde kubeera naffe wano naye nkimanyi nti tuli naye mu mwoyo munneebalize nnyo era naye webale kumukiikirira ye maama waffe gwe tusigazza yadda ku maama kaliisizo maama azaalira ddala mwami Tamale maama walika ku mukono bakulaga koja kimbowa ne banno be wayise nabo ojja tukwebaza natudde naleeti abantu abamu saabalabye naye nina omwami wano talina muntu yenna gwalaba kubali wano ayinza okuba awulira buwulizi mwami Luutu omwami oyo yabadde mukwano gwa mwami Tamale nnyo 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 naye atera kuwangalira e Australia naye olaba asemukisa n'atuuka mu mazzi kati yaliiwo era simanyi nti nekifo waatugesaawe nakiraba mwami Luutu nkwebaza ssebo ebali kwagala mwami wange Joy Star Family simanyi nawe mwatudde naye mpulidde baboogerako boogezi mwebale kubeera na mwami wange mwebale kumukuuma mwebale kumubudaabuda mpozi n'okutulambula mu ddwaliro kuba ekiseera kyonna kyennamala mu ddwaliro nze nsina lunaku lwe saabalabako ate nga byonna mubireeta byetaagisa abantu mwenna abatubeereddewo ku kyalo kuno abatwagadde mutwagadde emikwano buli ali wano mukwano gwange ate buli gwendaba mumanyi naye buli omu mwaniriza buli omu mwagala nnyo gwe sikoonyeeko toliriko obudde bugenda abamu n'enjala ebaluma ate era nja kusaba nkomewo olumu neebaza abamu kubanga abamu sinnamanya nawe natudde bannamawulire basebo mukina ate kumusinga bannange mwebale nnyo mwebale kumanyisa bantu mawulire gye batabeera mwe ne mutuukayo ne mukolaki mwebale kwagala maka gano mwebale kutwagala tusanyuse nnyo bannange nsooke ndekeraawo naye nja kusaba okudda okwongera okwebaza tusooke tutwala ate ekirala mu maaso era nva waggulu nga nsaba kazidaalo nkaddize MC abekukyayongera okutulambika